Akakiiko ka ssetteesezo akalondoola ebyensimbi n'okuteekerateekera ensi eno nga mu kiseera kino kali mu gwa kwekenneenya ennongoosereza mu mateeka g'emisolo keewadde sabbiiti emu yokka okuwuliriza ebirowoozo ebya bannayuganda ku nnongoosereza gavumenti ze yayanjula amateeka agafuga emisolo mweyagalira okwongera okusolooza omusolo okuddukanya ensi eno mu mbalirira y'omwaka 2026-2027. Akakiiko kano ng'abaka baako bangi baavuddeyo ekyankwanzi mu lusirika lwa NRM ne bakomawo bakole omulimu ogw'okwetegereza ennongoosereza zino mu misolo olwaleero kagenda kusisinkana ebitongole okuli Kasiita nga kye kibiina ekitaba abasuubuzi mu Uganda, PricewaterhouseCoopers abakugu mu by'emisolo, Uganda Manufacturers Association ekibiina ekitaba bannamakolero, SIBAG ekitongole eky'obwannakyewa ekirwanirira obwanjulukufu n'obwerufu mu mbalirira y'ensi eno, saako ekibiina ekitaba bannayuganda balina bizinensi entonotono kya Association of Small and Medium Enterprises. Akakiiko katandise lunaku lwaggulo nga kitegeerekese nti kagenda kumaliriza okukuŋŋaanya ebirowoozo ebyabannansi ku lwokuna olwa sabbiiti eno, olwo lunaku olwokutaano abaka bakatuulako bagende mu lusirika basunsule ebyo bye bakuŋŋaanyizza bye banaayanjulira palamenti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno nga ye sabbiiti ejja. Dr. Kefa Kiwanuka memba kakiiko ka palamenti kano agambye nti abadde kyetaagisa abaka okuva ekyankwanzi mu lusirika bakomewo beetegereza emisolo gino kubanga obudde palamenti tebulina enaatera okuggalawo. Tax bills yeraga sente zetugenda okukozesa mu budget zigenda kuvaawa ate byonna tulina okubiisa nga at least nga tetunnatuuka eyo mu 2024-2025 then tusobole okukirininga okuggalawo nga 28 April. N'olw'ensonga eyo kyabadde tekyebeereka abamu abali ku finance committee nga tulina okuvaayo tujje tutandike okukola emisolo okukola tax bills. Dr. Kefa Kiwanuka agambye nti palamenti ey'e11 engeri gy'egenda okukomekereza emirimu gyayo balina okukola ekisoboka okulaba nga bayisa embalirira y'ensi eno n'ennongoosereza mu mateeka ag'emisolo. Egimu ku misolo akakiiko kano gye keekenneenya abakulu gye baleeta kuliko emisolo egy'ensonga ez'enjawulo nga gavumenti eyagala esale ku myaka gy'emmotoka enkadde eziyingira Uganda okuva ku myaka 15 okuva ku myaka 13 oba egereka emisolo ku nteekateeka ezo ezisukka mu mbeera eyo. Emmotoka enkadde zonna ezisusse emyaka 13 okuva lwe zaakolebwa gavumenti eyagala zireme kuyingira Uganda okutaasa obutonde bw'ensi. Mulimu n'etteeka erya exercise duty erikwata ku musolo ogusoloozebwa ku bintu ebitwalibwa nti byakwejalabya gamba nga seminti, amafuta, omwenge, layimu, vanishi, langi n'ebirala, weewaawo ng'ebimu ku ebyo nga seminti n'amafuta byafuukira ddala byetaaga ebyabannansi. Ennongoosereza zino gavumenti eyagala kwongerera ku musolo ogwa shillings 200 gwesolooza ku buli lita y'amafuta ku petroli ne dizero. Mu kiseera kino buli lita y'amafuta ga petroli gavumenti egisoloozaako shillings 1,550 eyagala eyongereko ennusu 200 ebenga buli lita egijjako omusolo gwa nnusu 1,750 ku buli lita y'amafuta. Amafuta ga dizero mu kiseera kino gavumenti buli lita egisoloozaako shillings 2,230 nga eyagala eyongereko ennusu endala 2,000 nga nagwo omusolo ebeerenga omusolo gwejja ku buli lita guwera 1,430. Saminti gavumenti eyagala emwongeza omusolo gwesolooza ku buli nsawo eya seminti nga buli nsawo eweza kilo 5 eyagala omusolo gwongereko nnusu endala 5 okuva ku 5 ebibaddeko kati buli kasawo ka seminti kaweze omusolo gwa 1,000. Omusolo ogw'omwenge omuka ate ogw'ebbeeyi okuli wayini, whisky n'ebirala gavumenti eyagala egwongeza okuva ku shillings 1,700 buli liita okutuuka ku 3,500 buli liita ng'ogwo musolo. Langi ne vanishi ebijjibwa ebweru wa Uganda gavumenti eyagala ebijjeko omusolo gwa shillings 2,000 buli liita emu bweti oba buli kiro. Omusolo omulala gwa stamp duty amendment bill nga mu musolo guno omunnongoosereza gavumenti eyagala eyongeza omusolo gwesolooza ku ttaka eritundibwa okuva ku mutemwa gwa kitundu 1.5 ku 100 egwambuse gukubiseemu emirundi 2 gutuuke ku bitundu 3 ku buli 100 ku mutemwa ogutundibwa mu ttaka eryo.
Omusolo omulala gwa pay as you earn oba pay ogwo gusolozebwa ku bantu abafuna omusaala. Guno gavumenti eyagala erinnyise omutemwa abantu abasookerwako okuwa omusolo guno kive ku nnusu emitwalo 23.5 badde kuba omusaala ogw'emitwalo 33.5 babenga be batandikirwako okuwa omusolo ogwo. Wabula mu ngeri y'emu mu nnongosereza ezo omusolo ogugibwa kw'abo abasasulwa mu ngeri ez'enjawulo nagwo gavumenti eteesa gwongezebwe. Gavumenti egamba nti kino ekikoze olw'embeera y'obulamu n'ebyenfuna ekyusekyuse. Parliament Sabiti ejja esuubira okutandika okwetegereza alipoota ezinaava eri akakiiko kaayo kano akalondoola ebyensimbi mu kwekenneenya ensonga zino ez'omusolo. Nga Uganda erindirira okulonda okw'abanyini ntebe b'ebyalo, abatuuze b'oku kyalo Kabuuma ekisangibwa mu municipal y'e Ssaabagabo Makindye batadde agasida ak'amaanyi ku nnyini ntebe wa NRM ow'oku kyalo ekyo Medi Dirisa Mwanje nga bamulanga okuwamba obwanyini ntebe obw'ekyalo nga tagoberedde mitendera egy'amateeka ate nga bulijjo omuggo teguba gwa nalonda guba gwa natema. Obukulembeze bw'ekyalo ekyo bwajjamu okusika omuguwa wakati wa Ssebugenyi Henry ne Hadadi Kawuki gye byaggweeranga ensonga bazitutte mu mateeka era kkooti mu nnamula yaayo bombiriri yabayimiriza olw'ekyalo ne kisigala nga tekirina nnyini ntebe mulonde. Wabula Medi Mwanje bwe yalondebwa ku bwannyini ntebe obwa NRM ku kyalo ekyo Kabuuma omwaka ogwedde 2025 bw'atyo yasalawo ne yezza obuyinza obwa LC ng'agamba nti entebe yali nkalu ate nga batuuze balina obwetaavu bungi ddala n'asalawo yajjewo embeera eyezivaamu omukulu zangaala. Nze abagamba nti kyalo nakiwamba kituufu kyalo nakiwamba naye nasanga entebe enkalu oluvannyuma lwa kkooti okugoba bachairman abaaliko ekyalo ne kibeerawo nga buli omu yeyita chairman naye nze bwe nalondebwa kuba chairman bwa NRM ne LC wano ne mbutwala kubanga bwali bukalu. Ekyalo kino abantu bakimanyi, abantu b'oku kyalo kuno baali kumpi basula bweru ng'ababbi babafuukira ababbi naye eky'omukisa omulungi tukwatagana ne RDC nenkwatagana ne DISO ne tukwatagana ne bapiso security y'ekyalo ne tugikwata era abakimanyi ekyalo kino bakimanyi naye kati ennaku zino tuteekawo patrol ebeerawo okukuuma abantu baffe. Obubbi bw'ebibanja obaddewo nga empewo ng'oli omuguzi ekibanja bakifuna emirundi 3 stampu eno yakubye ebyo byaweddewo. Wabula babatuuze abamu bagamba nti obwannyini ntebe ono Mwanje Medi abuliko mu mankyolo yadde nga abamu bo bagamba nti akyusizza bingi. Mwazanyira alowooza ye yawamu kubanga abaali balondeddwa bonna baasazibwamu naye kaakati yebyo ebintu bye Uganda ate kati ogambe ki? Kati bw'oba opposition oyinza okugamba otya nti ate nze ndi opposition tojja kuntwala era byonna biiga. Amanya Lutaya Bone ani mutuuze w'e Kabuuma era nga ani muvuzi wa bodaboda Kabuuma. Twongera okumwebaza kubanga ku kyanga ky'amaanyi ono wa NRM bwe yajja ku kitundu enkyukakyuka nyingi tuzirabyeko nsonga security agikutte kannabwala. Era ssaawa 10 n'ensuubula sifunamu kukangibwa kwonna kwemulugunya kwonna. Olwabeera abazingidde wamu naye simanyi nze nawulirako nti bagenda kutegeka okulonda endowooza nti kugenda kubaawo bagenda kuddamu kyenneesunganga naye maama nga tebabirangirira kutuuka nga tebituuka nga babyogerako bwogezi naye kansuubire tujja kuddamu tulonde egyo emivuyo giggweeko. Atulaze tannatuula mu ntebe nti ye mutuufu alina obba ku kyalo kyaffe. Tubadde tuludde okufuna ku chairman apangisa tractor yekka ne gyeyerula emyala. Wabula omumyuka w'omubaka wa gavumenti owa Ssaabagabo Makindye Kavuma Sowedi agambye nti Mwanje teyawamba bwa LC nga bwe byogerebwa naye nti olw'okukolagana obulungi n'abatuuze baamukkiririzaamu ne bamusemba agire ng'akuuma ekyalo kyabwe olw'ebyo ebyagwawo. Kaluke twakavaamu kalaza abantu nti NRM y'amaanyi nnyo okuva ku grassroot okutuukira ddala ku Fountain of Honor. Kino kitiisa abantu, kibatiisiza ddala. Essaawa ya leero omukulembeze ajja ku kadi ya NRM mu Kabuuma abantu bamuwuliriramu era bamukkiriza kyekiriwo mu kitundu. Tewali mbeera yonna yakuwambibwa kyalo. Ssentebe aliko essaawa eno akyafunctioninga okutuusa lwe tunaatuuka mu kalulu oba awanguddwa nga standing down oba awangudde nga yeeyongerayo naye nga ekyalo tekiwambibwanga nga byogerwa. Abasuubuzi abakolera mu bifo ebyawerebwa mu kibuga Masaka basattira nsaleesale yabaweebwa okwamuka ebitundu ebyaweddeko era bangi kaakano bali mu maziga. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja y'abirina. Olunaku lw'eggulo abakwasisa amateeka mu kibuga Masaka bayita ab'enforcement
bakedde bukeezi ne bagenda nga bafuuwa ennukuta ya X ku nnyumba ne ku bukonteyina bwonna obwakwokerwa ku bizimbe mwe bamaze emyaka nga bakolera okubalaalika nti oba misana oba kiro bigenda kumenyebwawo nga n'olwaleero abakozi ba kanso we baakomye olunaku lw'eggulo we batandikidde era abamu abali mu kulaajana ye nannyini kafo akagenda okumenyebwa akamanyiddwa ennyo mu Masaka mu kusiika n'okuliisa bannamasaka enkoko akamikando chicken nga babadde bakola ne delivery nga kano bakataddeko ennukuta ya X konna kaveewo. Wiki ewedde Town Clerk w'ekibuga Masaka Christopher Ben Kawesi yasinzira mu lukiiko olwayitibwa mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja n'asomera abasuubuzi ebbaluwa eyaveewo omutesitesi omukulu mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu Ben kumumanya nga emulagira okussa mu nkola eby'okutereeza eby'obusuubuzi mu kibuga Masaka. Era Town Clerk yategeeza nti olukiiko luno terwali ku lwa kugaana bikwekweto naye yabawaayo sabbiiti emu egenda okugwako okwosa enkya ku Lwokuna beetereeze wadde bo baali basabye wiiki 2 n'agamba nti bukiyosiki bwonna kabubeere buno bwa Airtel oba MTN ne kampuni endala ne konteyina obwakwokerwa ku bizimbe bulina okuvaawo. Abamu kubasuubulira mu bukonteyina n'abookya enkoko n'okusiika chipusi balaajanye nga balaajanira President Museveni abaddiremu nti kuba tebalina kyakuzzaako. Kizibu kyaffe wano nga kusesekoona tuli bubi abakyala ffe maama ffe taata tulidde looni batugobaganya tuddewa batuweerera abaana baffe abasajja baatusuula mu buyumba mazinenugera kuba tutya Yoweri Museveni yimuka gwe taata w'eggwanga gwatuyezaawo gwatuyimiriza meeya w'ekibuga nga mututwadde wabi tukole tutya muyimuke mututaase tugenda kwetuga abaana abo tubaleke ku makubo badaage babeere bubi tugenda kuba tutya. Ekibiina ekirwanirira enfuga eya ssamateeka e Zimbabwe ekya Constitution Defenders Forum kiwadde gavumenti ya President Emmerson Mnangagwa nsalesale wa ssaawa 24 zokka ebengezizza omukyala Jesse Majume ku bukulu obw'akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu e Zimbabwe nga kigamba nti bulijjo togayanga kyezinze eggongolo libojja. Gavumenti ya President Dambuzo Emmerson Mnangagwa the Crocodile yafumudde Jesse Majume ku bukulu bw'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu nga wakayita ennaku ntono ng'omukyala ono anenyezza gavumenti ku ngeri gyekuttemu ebyokwebuuza ku bantu ku bbaga ery'okukyusa ennonda eya pulezidenti atandike kulondebwa nga paalamenti n'ekisanja kye kinaanuulwe kive ku myaka 5 kidde ku myaka 7. Kaakano aba Constitution Defenders Forum bagamba nti President Emmerson Mnangagwa talina yadde ettondo ly'obuyinza obugoba omukyalo ono mu ngeri gyamugobyemu n'amufuula kamishona obukamishona mu kakiiko akagaba emirimu mu ngeri ya Kirevu Ntende kyalekerera wante ne kikwata Wambuzi. Omwogezi w'ekibiina kino Kiyeeza Mulungwa agambye nti nsalesale gwe bawadde gavumenti ya Zimbabwe bwaggwako nga tezzizza mukyalo ono ku bukulu bagenda kugiwalawala bagikube mu mbuga ez'amateeka bagivunaane olw'okuwamba obuyinza obutali bwayo mu ssemateeka wa Zimbabwe.